Abatugoberera ku mukutu nga bulijjo tukomyewo ne yekolera itongwa teyongera okubeera nga ate tumulungula ebyo naddala ebitambula mu ggwanga erya Uganda embeera ya bunkenke naye embeera eno yo ejiddemu ebintu bingi nnyo nga ebimu ku bitugenda okwogera kwabula nga tuneyongerayo buuza kuba tulaba yekolera abalabi baffe abalungi nze yekolera itongo musiibye mutya bamusuze mutya kansubiye muli bulungi wenyine wetugenda otandikira nkimanyi bali bulungi kubanga ku mukutu kuno nkiwa abaliko bali veroke Ronald Mayinja ngadduka mu Uganda tukiyite kuwaŋŋanguka kudduka tukiyite ki tukiyite zikusooka ne zitakuva mabega batya ti batubeera mu myaka gino emivubuka twagala nnyo okwakisesinga Europe oba America oba yonna yonna ewali greener pasture tugende tutakabane tugumira omuzira kubanga emibiri gyaffe giba gikyasobola okugumira ki then tuinvestinge mu Uganda bwe tuba tutandise okukaddiwamu nga mugenya tuinvestinge mu Uganda kakati bw'obeera mu America oba e Bulaya oba oli mu kunoonya ssente naye mu kaseera k'okunoonya ssente oba mu kuinvestinga Uganda ekiseera kituuke nga ssente ze zikunoonya nga gwe tokyazinoonya wonna oba waziinvestinga mu buzigo nga ze zikunoonya Ronald Road nziteeke kuliwa okyegeera so kati zikusooka ne zitakuva mabega kubanga tuyina bakwano baffe kati abatandise okukula nga bava mu America kusala kudda Uganda ate nga ye Mayinja ali mu kuva mu Uganda kugenda mu America zikusooka nezitakuva mabega yalira ku Mayinja ogamba tagoberedde omukululo gw'aba Emprolando omukululo gw'aba Okudi Jojo Okudi abayimbi ate nga wane Uganda abadde w'amaanyi nnyo akola ate tagugoberedde kubanga bo bali yaddeko ng'omu by'omweru ate nga nekira bo bava mu Uganda nga tebannaba ate kisusse kubeera baakabi nga basobola okugenda eri ne batandika bujja kati gwe okuva eno ng'obadde olowooza oli wakabi tugenda otandika obujja ate ku myaka emikadde si byangu kubanga embonaabona Mayinja jabonaabona Mayinja abaddeki mu kaseera akatono ke yakabeera mu America bakamugoba ku mirimu egi olimba naawe bakamugoba ku mirimu egi mulimu kinaki yasooka n'agenda mu kampani ya Apple parking Apple si mu ssamba gye bazirimira mu bbanga lyakagenda we bazikuŋŋaanyiza bali bamuwadde omulimu nga bano abazipakinga mu gundi naye nga Ronald Mayinja Apple zaalya zisinga kampani zeekoze eki zeetunze ng'era bagenda okubalabala mu sales nga ssente abali mu sales ze baleese ntono nnyo Ronald Mayinja zaakoze eki zaalidde Ronald Mayinja ng'obudde oba oba ku mulimu obudde olina kusinga bumala ku mulimu naye ate ye Ronald Mayinja obudde yabumalanga ku Apple ng'alya tali mu kuzirongoosa ku paakinga naye ali mu kulya ekyavaamu supervisor n'amulipootinga n'agobwa ate yasulawo kwolwo n'avaawo n'agenda n'afuna omulimu waliwo awo ogundi awo Boston faamu y'endiga toseka nedda amazima byokugamba yes waliwo faamu y'endiga we Boston nga Ronald Mayinja n'asabawo omulimu ogw'okuzirabirira kuzikama kuzirongoosa kuzikola biki okyegeera okulaba oba we ziri wanyirira kati n'okuzirongoosaako ebyoya kati oba kamakansi okushevinga endiga oba yagisala kagirita oba kamakansi bosi n'amugoba n'amugana nakuleeta kulabirira ndiga si kukaabya ki ndiga yagiwoowooza awo ne bamugoba kati ennaku zino era nagwo guli kale bwerebwe emabegako n'afuna omulimu omulala ogw'okulabirira omukyala yali mukadde omukyala mukadde ezo nno nnaku ntono zenjogerako mwakoledde alina omukisa emirimu yagifuna bamugoba kuguna akwata guli kati bw'afuna omulimu gw'okulongoosa omukadde oyo omukadde yamugoba nti nze ono mundeetedde kiki ng'afaanana bulala ng'ekisiikirize n'abuuza kati ndi mukadde ate mundeetedde mukadde munnange yabandabirira ko Mayinja nedda maama Sunshine Uganda Sunshine Uganda ategeeza b'omusana mu Uganda guli too much Sunshine mu Uganda too much kakati bw'agezaako okwewolereza bw'atyo mutani w'omukadde naye maama takoze eki takusiimye tawanyika kati Mayinja yafunye omulimu gw'okutambuza amawulire
delivery boy yekolera amazima kati avuga kikagali motoka piki gali motoka piki Mayinja eri alinga ng'omuvubuka atandika okwezimba olimba naawe kagali atasikake kakampani gyatambuliza amawulire delivery boy kalinga bwogamba akeera n'atambuza musisi New Vision atambuza kamunye simanya uno bwino simanya red paper simanya daily monitor kati agenda agasuula buki agenda agagaba mulyango naye yatandise okwemulugunya ku musaala akatandika okukolera nayo nawulidde nti bayinza okumugobayo bagirawo naye ng'ebyo tubitadde ku mabbali mu kulaba okwange okuva ekyuliro yafa ndaba obunkenke bungi nnyo mu Uganda naddala mu bantu abali mu mawulire oba abakolagana ne NRM nalabyeko ku vidiyo yo enkya y'olunaku olwaleero eyabadde kwata ku Catherine nga gw'omu ku baamulabudde ku mbeera eriwo olwaleero eggulo nakulaba ng'okola vidiyo ku full figure era ng'olabula full figure ku bigenda okuddirira gw'ogamba mbeera ki eyaviiriddeko Mayinja okuwaŋŋanguka okuva mu ggwanga erya Uganda okwolekera America lwansonga ntakyalina mazzi ate ng'oluzzi mwe yali asena amazzi yaleka aluyiyeemu ettaka katuddiremu nga takyalina mazzi ate amazzi oluzzi lwe yalisenyemu amazzi amalala yaluyiwamu ettaka be bannayuganda nga katasigaza kyakusalawo okugjako okugenda okulafuubana alaba obeeyo anaafunayo ku kantu naye ate era ne challenge endala gy'alina nti buli munnayuganda wamanya nti Mayinja akola wano awamu bamulimirira taddamu kugенdawo okugulawo kintu kino kigenda kulekawa abayimbi abali mu myaka gya Ronald Mayinja naddala abakolagana ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bamulabireko Mayinja tinabo bakyayinza okukomekkerera nga ye yajjukira omuyimbi asooka okwebaka okuva ku makya paka 11 nga yeteekerateekera sho shegeera kati wano obulamu bukyuka olina okukeera omuyimbi gwe baali batacunga nga gwe boss kuva ku bakubi babivuga oba gwe boss waabwe producer gwe boss we bategesi gwe boss waabwe saawa eno ogenda kutandika okucungibwa ogenda kutandika okukozesebwa nina ennaku nnyingi nnyo kubanga Ronald Mayinja y'omu ku mpagi luwaga mu industry ya Uganda naddala ya music bwe twogera ku bandi mwe yali bayogeranga bamayinja balutaaya bajja wano okuyimba kwegamba mu kuyimba yali icon y'amaanyi nnyo naye yayoza n'ayanika ekifaananyi Ronald Mayinja kyagenda okulekera abayimbi baffe abato kuba nawulidde baataddewo federation nagiwuliddeko federation eyo oba oli awo onaatuwaayo kukatangaala akatonotono kakwata ku federation eyo ey'abayimbi kifaananyi ki ekigenda obeerawo kubanga tubadde tumanyi nti abantu abo abakulukulu mu myaka be tulina okulabirako be balina okubeera mu Uganda ne batubeereranga ekyokulabirako nga tugamba abaana baffe nti olaba Mayinja yayimba akayimba bwe kati olaba gundi yayimba akayimba bwe kati bwe batandika okudduka kuba nkiwa n'abalala bangi bagenda kugoberera omukululo gwe gumu kitulekawa ate kitulekawa kyatusanga kubanga bo bennyini baafuuka ekizibu kya Uganda abo tebagatta ku nsi nga Uganda bo bennyini essaawa eno baafuuka ekizibu kya Uganda gwe kyogamba Uganda Mayinja munene okusinga Uganda nti bw'avaawo yo Uganda tebaawo oba munene okusinga music industry ya Uganda olwozono w'ekiwalaata Dirisa Kenzo bw'avaawo nti music industry ina kyekosebwa era ebeerawo music industry ya Uganda gweyogeddeko yakulembera akabinja akakapya that is idiose tosobola nakukulembera amakago naye tosobola kwekulembera obukulembeze butandikira waka walemu okwekulembera omusajja from nowhere atalina kyali atakwenkana linnya atakwenkana ssente n'akutwalako omukazi omanejinge Kamiiri gwe omanejinge Baby Cool omanejinge Ragaddi omanejinge Siba omanejinge Rema Shiba yabadde attidde Mamuli Katumbe mabega we omanejinge otegeera kati talina kyasobola kumanejinga oyo naawe so babireese era ojja kubiwulira si bye bisoose
bibaddengawo nga bizze bibaawo kino ne kijja kiri ne kijja kiri ne kijja ate kinyumira gavumenti eba mu kuteekateeka okuwamba obuyinza yeetuuma gavumenti kati ffe gavumenti eri mu mateeka kuba buli ekibiina ekijjawo kibaako nekisanzeewo nekiga kati ffe tuli mu mateeka n'ekirala ffe tuli mu mateeka kuba waliwo ekyabasindi euma ffe tuli mu mateeka awo bakamiiri ne bakola waawo ekibiina simanye Superstars Association ffe tuli mu mateeka kati ne kino kyazze ffe tuli mu mateeka ate kyabuswavu nnyo nti boosanga mu kiri be baba bayekobanye ne bano ne basuula kiri ate era nga ne kino bagenda kikola kisuula bagende mu kira kati omuntu atasobola kubeera organized eri bulamu bwe tosuubira kubeera organized eri balala oba kuorganizinga kintu ne kibeera ki successful kati nawulira nti Kamili yali ayagala bwa vice president nga n'omukyala yagwambala dda yayita yeekolera tugende mpola Kamili onedda nera baveeko watandikidde mu kenso kale baveeko ate mbaliko omulala ye yeenyumiriza mu kubeera nakyagaba omulala yeenyumiriza mu kubeera nakyagaba nze ndi mukyala self-made n'ebirala kati gwe self-made ate lwaki Moziro yakkuba evvivi wajja n'otukaabira era obyogere Moziro yamukuba evvivi yajja ate n'atukola ki self-made tonyumiza kitonde kisajja yererere naye ng'ekitonde kisajja kyekyamufuula kyali kubanga Shiba yajjanga emmotoka omutali yingini Jeff Chiwa n'agisindika n'eyaka kaya togamba toyagala kitonde kisajja engeri gy'olina omukadde omukyala akuzaala yeyalibadde manager kale ne tulaba wasobola okukutuusa so mu bulamu we need each other abantu abamu sometimes boogera ng'ababuyabuya because baki kati abantu abatali organized tebasobola kukola kintu naye no omanya amawulire agaliwo ge nategedde olunaku olw'eggulo wabaddewo embiranyi wakati w'abayimbi ne bannamawulire ababadde bagenda okushootinga conference oba olukuŋŋaana olwo ng'enta bwe yavudde ku mwami byanfuna nga bagamba bafunyeyo omuwendo guli awo okuva mu gavumenti eya mwami Yoweri Kaguta Buhabulwa kati engabana nereeta nnabe Shiba ne banne nga bagamba abannamawulire temulina kufuna mugabo abamawulire nga bagamba naffe tuli mu media bwe mubanga muli bayimbi naffe tulina okukola ki bali mu media entertainment kubanga muli ba entertainment kigenda tuleka wanga abantu ffe actually kulwaffe nga tone ali mawulire bogambye njagala ekintu kimu beekube tebakomana kukwekuba naye bette tokubye nnyo wabonna tebalina mugaso yekolera abamawulire ababaddeyo n'abayimbi ababaddeyo bonna tekuli alina mugaso kwegamba Ronald Mayinja mumuteeke mu ssaala naye ekintu ky'okulya apecha ate kyampisa bubi kale ate oba nankwasaamu ennaku neŋŋayi Mayinja yasobolanga okuba ne apoze mu firiji ate abbirira nzibirire n'agirya nebula n'okumutuga waliwo yamukwata wano ne bamukuba akakonde n'agisesema bamukuba akakonde mu mugongo yekolera tokubye nnyo leero Ronald Mayinja lwaki tetufundikira ne tuva wano abankumira takumira mpeera ebigambo bya Yekolera Itongwa naye nga Ronald Mayinja yetumuteeka eri Katonda kubanga gye yayolekedde wakambwe nnyo mubere bulungi mweraba.